Ronald Mayinja yagendedde mu bulumi kubanga ennyumba yalese n'ebintu abijjemu nga tannalinnya agenda mu America. Mbozi sinnungi naye ogenda kubanga ogiwulira ogitegeere. Honorable Namboze annyonnyola MK kikitegeeza tosubwa Honorable Namboze ne mukuleetedde mu ngeri emu. Jennifer Furufiga yasibye simpoke naye njagala tuwebuuze era tulina bye tugenda okutunulira mu maaso awo. Ddala omuntu ayinza okuva eri n'agamba nti oyo omwana wange nga teyakozesa, oba nnyinza okuva eri ne nkugamba nti olwo olubuto lwange ng'amazima gali nti tewaliwo kyaliwo mu masekkati gaffe. Emboozi tugenda gituukako tugitunuulire. Ampuliriza, Basajja Mivule avuddeyo ate n'ayeebuula General Museveni agamba nti byonna bye muwulira bagamba nti bamuwa ssente bamusuubiza busuubiza tafunangako yadde n'ekikumi. Ampuliriza, byonna tugenda kubanga tubitunuulira. Spice Diana abantu bamuyisizaamu eggaali olw'okufulumya ebifaananyi bya Evelyn Lagu, naye emboozi tugenda gitunuulira. Wabula ne Evelyn Lagu avuddeyo n'abaako kyayogera era kyagamba Spice Diana. Tosubwa, byonna mbikuleetedde mukwano gwange mu ngeri emu. Amawulire si malungi, Jajja wa Fresh Kid embeera bweti bweri si birungi n'akatono. Munzikirize mbabuuzeeko mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwasuzeeyo mutya, musiibyeyo mutya okusinziira buli omu mu nsi mwali. Kansubire nti nno muli bulungi. Omukutu oli ku DPTV Uganda. Njagala kukujjukiza eyakatwegattako, genda maaso n'okubanga osubscribinga mu ngeri emu. Nja kujjukiza mukwano gwange nti guno gwe mukutu kwe tuteeka amawulire nga tumaze okukakasa ddala story yeeyo. Ampuliriza, tuyina omuntu follower waffe wano yanteereddeko obubaka ku mboozi gye nnakoze olunaku olwajjo nga mbagamba nti eggwanga Uganda liri mu katu, era nga ngamba nti singa gavumenti tekwate ekkuba neekola ku nsonga z'abasirikale kino kigenda kubeera kibi nnyo eri eggwanga, era eggwanga liyinza okwolekera omusaayi omungi mu bbanga eritali lyawala. Emboozi eyo nagibakoledde lunaku lwajjo. Yes, wabula follower waffe wano yazze n'ampandiikira comment. Yaŋŋambye bw'ati, yawandiise ng'agamba nti bino byonna ebyokutta omusaayi, ebyokutta abantu, ebyo bibeeramu, ebyo tebyewuunyisa, era abantu nga banoonya obuyinza batta abantu. Kitegeeza yabadde atugamba nti abavuganya mwami Museveni be batta abantu, era namuddiddemu wansi ne muteerayo ne mugamba ayishuwa, naŋŋamba ye abantu abavuganya kati mwami Museveni be bali mu kutta abantu. Omwami oyo simanyi oba yeerabidde nti naabatta abantu abamu bakwatibwa naddala mwezi guno nga babyakwerinda, era tetunaba kufunayo keesi ya munnansi oba civilian gwe bagamba nti ono yeyesse omuntu, bonna babyakwerinda. N'ekirala kyogamba muganda wange nti ensi bino birina okubeeramu, nedda, ensi tebirina kubeeramu. Kale njagala tuveeyo. Ampuliriza, nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga wa video ffe like wamu n'okuba nga osubscribinga, njagala tuyite tusookere mu mboozi ya Ronald Mayinja. Emboozi ya Ronald Mayinja yamaze n'enkwasa ennaku newankubadde yakola ensobi. Ensobi zikolebwa abantu. Nakuwulidde olunaku olwajjo mukwano gwange nti no Ronald Mayinja emmotoka gye baamuwampa enkoni yo yennyini yasooka neereeta ebizibu. Ampuliriza, hotel neegenda, hotel bwe yalugenda. Kakati Mayinja okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okuba nga twongera okufuna, Ronald Mayinja enjuye gy'abadde asulamu ennyumba eno yagivuddemu, era ng'olunaku lwali lwa Mande Mayinja yasombamu ebintu bye n'abijjamu. Era twongera okuba nga tufuna amawulire okuva mu sources ez'enjawulo ate nga zeesigika nti Mayinja agenda okudduka agende mu America asobole okuba nga yeeyiya obulamu. Yali amaze okuva mu nnyumba olunaku lwali lwa Mande. Ku Mande Mayinja ennyumba yajabulira na buli kimu n'akijjamu, era
kigambibwa nti abantu abagenze oba abayingidde mu nju eno ba Nigeria wabula nti bapangisiza bupangisa. Of course okuva ku Monday waliwo abantu ababadde balambula enju y'amayinja naye nga kigambibwa nti Omunigeria agirimu mu budde buno yapangisiza mpangise. Njagala kusooka nkubuulireko ebintu ebimu. Ronald Mayinja ono ebintu si birungi okusinziira ku mbeera nga bweri, era ng'Omunigeria yapangisiza enju ya Ronald Mayinja emyaka 6. Embeera batugamba Ronald Mayinja abadde ayita mu bulamu obutali bwangu, obulamu obutali bulungi, abadde anyigirizibwa ate nga n'amabanja gamutuuse mu bulago. Kigambibwa nti Ronald Mayinja abadde takyasobola yadde okutegeka ekivulu ekimu mu Uganda afune kasente, embeera ebadde yamubijjako dda. Kale nno mawulire si malungi, n'ekino kituwa ekyokuyiga. N'abaliyo mulabire ku bano. Catherine Kusaasira akaaba, Ronald Mayinja atunda bibye, yaddukidde ku kyeyo. Kale nno tubeere beegendereza. Nammwe abaliwo abalowooza nti n'olwayo muli mu kufuna ssente, gano magezi mulabire kwabo ababaddewo. Ronald Mayinja singa teyayingirya bintu bino nadda mu kuzunga ddeeno dderi ddeeno oleme kutereera, oba oliawo yandibadde yeekolera ebintu ebirala bingi. Mwalabye Papa Mesa Kisemakula ebyobufuzi yabyebalama, osanga naye alina kyawagira neeraba ekivvulu akyasobola okutegeka ensi n'erwana. Kale nno mmwe abasigadde mufune ekyokuyiga, tutegeeza mmwe naddala abali mu kulwanira mu zi federation. Ampuliriza, njagala tuve ku Ronald Mayinja muluddeko nnyo tweyongereyoko. Bwe tuba tweyongeddeyo, Spice Diana yakyaliddeko omukyala olunaku lwajjo Evelyn Lagu. Mwenna mukimanyi nti Evelyn Lagu mukyala bambi yalwala, wabula jo yabadde ku kitanda. Omukyala Spice Diana n'awuubayoko olubu lw'ekigere, agenda asobola okuba nga amubuuzaako n'omulambulako. Okulambula ku balwadde kirungi kubanga kibagumya ne bamanya nti tebali bokka, ekyo nno kikuyambako n'okuwona amangu. Spice Diana yakyaddeyo, amushuwa ayina ke yataddeyo kubanga ze ayamba abantu, wabula emu ku nsobi gye yakoze ate nga ndowooza teyakikoze mu mutima mubi, kwe kukwata ebifaananyi bya Evelyn Lagu nga bw'obiraba awo ebifaananyi. Awo ebifaananyi bya Evelyn Lagu nga bw'afaanana n'abiteeka ku mutimbagano. Bannange, kino ekintu si kirungi. Waliwo ebifaananyi by'otasobola kuteeka ku mutimbagano nga si birungi. Kiringa okwekubya ebifaananyi n'omulambo oba ne keesi, eyo si mpisa, tekiba kirungi. Newankubadde Spice ayinza okuba nga teyakikoze mu mutima mubi, ne si kirungi. Kale nno bannayuganda bangi bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bambalira Spice Diana ne bamugamba ekyo tokiddangamu, wabula n'omulwadde avuddeyo n'abaako kyayogera okusinziira ku bibadde bisatulatinga nga boogera ku Spice Diana. Evelyn Lagu agambye nti kamaama kayinza oba kakoze ensobi naye mukasonyiwe. Kale n'ebigambo ebirala bingi, n'ekyo njagadde okugamba oba okugirayo nti omulwadde yagambye bamusonyiwe, tebakavuma nnyo kwegamba ayinza oba yakikoze mu nsobi. Kale nateera awo njagala tuveewo. Mawulire amalala genjagala okuba nga nkutuusaako, bannange abaana abawala, njagala kano mukawulire bulungi. Bw'oba tosobodde kufuna musajja, nja kusaba like omusajja okubeeramu, nja kusaba ebintu ebimu bireke. Waliwo omuwala ali mu ggwanga lya Kenya. Omuwala ono yabadde ayina vibrator ng'agyeyambisa mukolo mukwano okumutuusa ku ntikko. Vibrator eno ne bannange, vibrator eno yatuuse nekwata omuliro ng'eri mu masannyalaze.
jukira egenda mu masannyalaze gwe n'ogyetunuzaamu eno kati yagenze nekwata omuliro ku waya eri bwe yakutte omuliro yamuyisizza bubyo kamala kyekyo ekifaananyi kyolabaawo gyeno vibrate ebbali so bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka ng'ajjudde ebiwundu yenna kubanga yabadde yamwokeza actually nemuleeta ebiwundu wansi kale nno ebintu bino ebimu tuleme kubyemanyiiza emboozi nkyayina nnyingi njagala nkuweko emboozi ya Honorable Namboze bakireke yavudde ejjukira waliwo project etambula MK movement project muwozi project kakati owekitiibwa Honorable Namboze yavuddeyo n'agamba olaba naye Namboze wakolamu yavuddeyo n'agamba nti nno MK kitegeeza MK kitegeeza Master Kyagulanyi MK kitegeeza Master Kyagulanyi Master naye Namboze kasooke mubaweeko then nzije tweyongereyo amawulire tulina mangi kyenkusaba wa video yaffe like mu ngeri emu genda maaso n'okuba ng'osubscribinga amawulire tulina mangi kasooke nkuwe video eno then nkomewo MK naawe wuwo fenna waffe Master Kyagulanyi fenna waffe kitegeeza MK kitegeeza Master Kyagulanyi sikyekyo edda sifiringi magezi mazaali so ndese n'obusungu eyo bungi ku palamenti amagye ga Uganda ne gavumenti ekkiriziganyiza n'abantu ku Facebook negawa Sabiti ekitiibwa ekyobuzira mu kuziikibwa njagala kugadde if you murder and you don't have money, the state can hire a lawyer for you. Sebo kyegambye ekiriibwa ekiti nze Betty Namboze nsanyuse nnyo olwaleero oba nsanyuse nedda neewuunyiza nti omuntu agambibwa nti yetta aziikiddwa mu butongole era aba Facebook njagala kubagamba baali batuufu okugamba nti Sabiti muzira. Musajja mukulu Bebekul avuddeyo ng'agamba lwaki Abaganda bankyawa ate ngamba ngenze kubasakira bankyawa olw'okuba mpagira General Museveni ate ngamba ngenze basakira kale no Bebekul okugenda eri General Museveni aba agenze kusakira mmwe Abaganda era avuddeyo neyebaza ne Katikkiro newakubadde luli yamukomerera katisooke tuuliye Bebekul era nkomewo. Nasabanga nnyo ne ngamba lwaki mu Buganda balinga abandaga nti bankyawa olw'okuba mpagira Museveni ng'ate nagenda kusaka ne ngamba naye lwaki Katikkiro talaba nti abaana ba Buganda baavu. Obwavu it takes two people not one. Nze kati ku ssaawa eno njagamba nti Buganda yalina buli yali eteekeddwa okwanguwa ennyo okujja okusakira abaana baayo. Okulaba Katikkiro ng'agenze ku haabu eyo e Masaka ekyo kyakyusiza. Juzi bwe nali wano ku interview namulumba kuba yayogera bubi nnyo ku Isima naye ssebo Katikkiro bansonyiwe kati osonyiyiddwa kubanga kyewakoze okwegatta ku gavumenti osobole okunoonya projects zino ozitwalira omuntu wa bulijjo nga totaddeewo politics oba onaatuwa akalulu oba totuwe wa president tali mu kusaba kalulu no. Obudde ndaba butugoba ate nga njagala tulabe ku story ya full figure neya Basajja Mivule. Temuzindekera nsaba muziwulirize kuba nazo nkulu nnyo. Nkujjukiza nti ayagala okulaba firimu z'Abannayuganda oba zinyumirwa agenda ku kibanja kye ekya YouTube jjuzaamu ebigambo bino Bogawood Films Uganda ojja kulaba firimu ezakabi ez'abaana Bannayuganda eziri ku mulembe eziggwa ennyalwe kuliko emanyiddwa nga Katuubagiro kali Katuubagiro kennyini. Katugere mu boozi ya full figure gye tuba tusooka. Jennifer full figure yasibye Simple K emyaka 5
amulanga kuvayo n'agamba mbu yamuzaalamu omwana gwe bayita Museveni. Naye njagala twebuuzeemu, ngenda kuwa Jennifer full figure, wabula njagala twebuuzeemu katono nnyo ddala Simple K dwaki yakalambira kugamba nti nno yazaala mu full figure omwana? Dwaki Simple K yandiremeddeko batuuke n'okuba nga bamugjamu amawulire alemereko, atuuke n'okugamba nti nno tugende ku DNA? Mulowooza tewaliwo ddala Simple K ayinza okuba nga teyalaba kapale ka full figure? Okay, ayinza okuba nga full figure bwayogera mu katambi, ayinza okuba nga teyalaba kapale ke, kubanga sijja kwogera bingi, naye njagala naffe tulowoozeemu ng'abantu. Lwaki Simple K yandiremedde ku full figure? Era full figure takozesa buyinza bw'alina mu kiseera kino okunyigiriza Simple K? Olowooza takozesa buyinza okuba ng'anyigiriza Simple K nga bwe tuzze tulaba bwazzaasiba ba TikTok? Kubanga mu kiseera kino alina obuyinza hakusiba. Mumulowooza Simple K tasibwa naye ng'amazima Museveni full figure agamanyi? Sigamba nti kyaddala kuba Jennifer mukwano gwange ng'omuntu okumala emyaka mingi, ne waliwo ekintu kye twetaaga okulowooza obulowooza n'ogaana ekino kino kiteekeddwa okuba nga nedda. Ne bw'aba ng'omuvubuka alimba, waliwo ensonga lwaki yajja mu mawulire, waliwo ensonga lwaki yayogera ekigambo kino. Katambi kano nandikakuwadde ne kawanvu, ate obudde tulina butono. Kankakuweeko, ngenda katemako nenzikiriza nkakuweeko katono. Ogwani bagambe ndi after kunnebakako nze atalina na laavu. Mwalimu ndayeko nti ndi awo nina omusajja ndi mulaavu kuba sigirina. Zine ebyo byapataiti nemufuna feeling zine zibaluma emabega nze sizirina. Nze njagala oyo mwana alage ne koti bwe yankwata nampenjula omugulu njagala abakoleremu by the way. Nze njagala tutuuke mu koti omwana oyo abalage we yankwata. Mbu yankole emirundi 6. Njagala koti agigambe nti omugulu naguwenjula. Bana kuba njagala omwana oyo abagambe oba nina akatuli ku kabina oba ku bbeere kuba nze nina ebintu bye neewuunya. Njagala abagambe ko oba mugongo gulimu akantu bwe kati. Emirundi 6. Wowe ndaba akatulumaako. Nze bannange kali akafududo. Naye kato sitaani. Nze mbabuulira bannange temunanyanga abantu batta bantu. Emirundi 6. Abantu batta abantu ng'oggyeko abantu batta abantu, omwana oyo omutta. Nze nkubuulira omwana agambe oside tiye yakabeera mu kkomera mbunga nebakako. Kati gwosobola okumpana mpaka gwosobola okumpana mpamu. Siraona wenkukwata. Katoba kaba gwawe kati gwaweraweramu newe onsobola okuwa nonkwa osobola okugezaamu n'emirundi 6. Emirundi 6 olunaku lumu. Mbu nengendayo mbu nga muyita mbu nga mukubira atwogera mbu darling mbu sweetheart kyovola nga bagala essimu mbuze namukakaate ate bwe yavaawo nagamba namusiga ebirwadde mboli kirwadde kikazigwe tonesibaako anyway. Omukulu amanyiddwa nga Basajja Mivule. Omanyi ennaku zino oba pressure kyeri emabega, naye yavuddeyo agamba nti oba oli awo asaba buyambi. Jeno Museveni bye yamusuubiza tamuwaddeeko yadde n'ekimu. Yamusuubiza omuzimbira ennyumba, teyagimuzimbira. Era kaakati agamba nti oba oli awo yagambako ne Bobi Wine bakole obuyeekera. Bobi Wine n'agaana. Ne kansooke nteeko kano nga sinababba akatambi. Bobi Wine musajja mugezi. Dowooza amusinga yakkiriza Basajja Mivule kyeyamugamba. N'atuuka n'abikwata n'abizze wa Museveni Mivule. Singa ki ekigenda mu maaso, singa baamukwata dda awagira ebikolwa ayagala kulumba ggwanga. Naye yamubuuka. Kakati Basajja Mivule awoloma. Njagala nkuwa katambike nako sigenda kamalayo. Olw'obufunda bw'obudde saga tukole kintu kiwanvu. Kankuwa katambi kano naye kansooke mpisewo eggulire lino. Jajja wa Fresh Kid bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaba Mukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa.
mawulire si malungi saidi zeeyo. Kale kambalekere emboozi eno, saba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Mubeere bulungi ba subscribe bange bannange mweraba. Sonyo okubuuza ekibuuzo kino. Ku Kawumbi Museveni bwe yakuwa nebyofunye mu gavumenti bibyakuleetera okuva ku saidi y'abanaku n'okubanga weemalamu nnyo kuba respect gye wali oyina nga wenkana tomanyi Bobi Wine omanyi gwe wali oyina. Dr. Besigye yajja omusinga amaanyi oyinza okuba byerabira. Ki ekyakuleetera okuwuguka n'ova ku saidi y'abantu nga teffe twali tugumira ku ggwe ffe emigi gy'emiti egyali ebiseera ebyo aliva maki katukuze neera watumalamu nnyo amaanyi okulaba nga empagi luwage y'opposition empagi luwage y'amaanyi noba nga ate wawuguka n'obusente bwa President Museveni. Ki ekyali kansoke mbere very clear ku kigambo ekyo ekyakawumbi Mwai Museveni ke yampa. Ndi musajja senga Bible ebaddewo mbadde kugikwata mbabuulire nti Mwai Museveni talina ssente ziri awo ze yampa n'ensonga lwaki muwagira njagibawa. Mwai Museveni kisookera ddala byonna bye yansuubiza sinza gamba nti yannimba musajja mukulu saabifuna. Omuntu yenna agamba nti Mwai Museveni alina bye yampa akawumbi nawulira yampa ennyumba yampa biki bulimba. Mwai Museveni bw'aba yansuubiza baasi be yalagira okugimpa bampaako mipiira. Busente bwe bampa bwali bugula mipiira gya baasi. Mwai Museveni bw'aba yalagira okumpa essomero ddamba busente bwe nafuna bwali bugula desika abaana kwe batuula. Tewaaliko sente za ttaka, tekwaliko sente za bizimbe. Otegera njagala kubagamba nti tewali ku byansuubiza byonna. Jeno Nalweiso yaliwo. Omukulu omulala Abe Kandiho yaliwo wa CMI nga Mwai Museveni ansuubiza ebintu ebyo mwalimu n'ennyumba kubanga Mwai Museveni namugamba nti Mwai Museveni nkulinako obuzibu gwe kennyini gwandeetera obwavu nali nkola ku radio akabozi ku bbiri n'olagira mukama wange ngobe nagamba ne mugamba nti yes nalina amaka gange iso neekubulira nti neewoze sente mu bank n'olagira ne bangoba sente ne zinnema amaka gange ne bagatwala. Mwai Museveni n'agamba ngenda kuddizaawo amakaago nga Jeno Nalweiso awulira Abe Kandiho awulira bonna bakimanyi ba CDF Jeno Muhoozi eyaliwo ebiseera ebyo bonna bakimanyi naye obusente bwe bampa boogere mu kamera obusente bwe bampa nabusimamu nayikonto tebusobola kugula ttaka. Otegera ennyumba togyogera nako toyinza nakubanga tebusobola wali ekyanja Gayaza Kasangati 5 ku 10 wagula milioni 2 kapuloti 5 ku 10 kati obusente tebwawera na milioni 2 zigula puloti. Okutegera kati abagamba yampa akawumbi kali luddawa nga ne sente ze yampa tezimala gula puloti 5 ku 10 wali wensula Gayaza. Tubuli ensonga entu lwaki waleka kubanga tutegedde Museveni takwanga yiwadde kintu na kimu oba bakale yampa ebbaasi yakuleetera tesobola kugula loole etwala emmere eyo yakuleesawo struggle si baasa lwaki watuukako eyo level y'ebbaasa nali struggle maze okugivaamu. Lwaki wava mu struggle? Ekyanzija mu struggle be bayaaye abayingira mu struggle ne bakuba ffe bannannyini struggle tuveemu mbubbo be bategeevu abagenda okutwala eggwanga lino mu maaso. Ekintu ekyo kyannuma nnyo. Nali ngenda kwegatta ku Bobi Wine kubanga nze nali njagala okubeera pulezidenti w'eggwanga nga njagala okwegatta ku Bobi Wine tulabe engeri gye tuyinza okukwatamu obuyinza. Nagenda okulaba nga ekivundu ekyetolodde Bobi Wine okuwemula okuvuma obutassa mu bantu kitiibwa nga bali radical fundamentalism bwe batuwagira Bobi Wine kutema jambia bwe batuwagira Bobi Wine kwokya muliro nengati eggwanga lyange eno si struggle gye nali njagala nenkibuukamu nga ndaba kintu kyabagwenyufu kyabatujju mulimu okwambula abantu engoye abatawagira Bobi Wine bweyambala yero lutalo konze nenkivaamu kakati era abategevu bangi twakivaamu n'abategevu abakirimu baaliyo bubeezi nga kulikozesanga lyato batuke mu palamenti nabo tebakiwagira so nenkiddukamu nengamba nti Mwai Museveni kamuwagire asooka atukolere ku bano abatujju. Otegera abakakkanye yabakolako abali basuubiza n'okulya ente zange Bobi Wine bw'ayitamu tugenda kusala ente z'abasajja Mivule ze tugenda okulya nga tujaguza konza kampagire Mwai Museveni
omubi oba setaani gwo wagalabyeko asinga malayika gutulabangako nempagira mwami Museveni sirwa kuba nti yampa akawumbi kubanga abantu batugamba tebakuwaka totally tebakuwanga wadokunukiriza milioni 2 mwami Museveni byansubiza byonna tebabimpa era njagala kino kukyogera tegeza Museveni mulimba CMI ne State House President's Office kana akatambi mukasale mukawe President Museveni byonna byasubiza tiwali kyebampa mpagira mwami Museveni lwa mirembe giri mu ggwanga abantu basobola okugenda mu katale bakole amwe nationalist abantu bagende mu bajjiro bagende mu bakole oinako gambe President Basajja Mivule nali mwana muto nengende jinya nesanga ekibuga kinachikutte kirinda Mivule nengende wakisika ngabo kyepira ku lulo era gomu yakuma mukwekala kasa kwebugerere lwaki watandika struggle yiyo kubanga walina amaanyi lwaki wamala kwesiba ku Bobi Wine yajja obuzi lwaki wagazi kangende maaso n'ekisinde kyange kyembadde nkola kuba wali president ebyadda wali president wabanaku lwaki tuwagama azekana naye ule ku Bobi Wine sijja kwegattako Museveni paka nga atudde bana Uganda bana banzikiriza mu nsenso obuzi kakati ekyangana okola movement yiyo okutandika ekintu ekirala ekibiina kya Bobi Wine kyajja n'enteekateeka eringa eya kibuyaga nga ya muggundu nga buli ayimirira mu kkubo lyakyo otegera bakikuba kyalinga tornado yankubako ekikage mu Amerika eyo nga kiringa tornado kati nga tewali budde butandika kintu kya kitegevu kukizimba ekyekitegevu kitwala emyaka mingi kino kyali kya kibuyaga nga olina kudduka misindo wona ekibabu nenzirukire wa mwami Museveni asooka atukolere kuba n'abatujju kubanga engeri gye bakubamu Dr. Besigye yannuma ne bamuwayiriza kino ne bamukuba ne bamulagira ne bamujoronga ne bakuba buli kiramu kyonna tebetaaga kumanya baagala Bobi Wine konze kansooka enzirukire eno tulyetereza nga mwami Museveni amaze okuyamba kuba n'abatujju Mr. President bwali buvunanyizibwa okutereza ekintu kyo kino nga bw'okyagala kwa Bobi Wine yali akuwulira nakulimbalimba nenkutwalako ekaamu kyolunaku lumu naye gwe omuntu gwe basinga okwaniriza n'okuwa ekitiibwa agamaanyi ge walina sigwakozesa okutereza Bobi Wine ntwala obuyinza kakati kwa watu omusajja wa amaanyi Bobi yakwa respect saagala kulimba nze nali muyeekera ne Museveni akimanyi era bwe nali mu maaso ga President Museveni General Nabwesi yagambira ddala President Museveni nti President ono tomwesembereza muyeekera yennyini saagala kulimba otegera nze nali muyeekera nagende wa Bobi Wine awaka wennyini mu lujja ne tutuula ne Bobi Wine nze nga mugamba kuyeekera tujjeko mwami Museveni si kirumamu Bobi Wine aveeyo abyogere twatulaba biri mu kasiisira ke mu lujja mu compound nga nagabwage gali wali ne muga nti yenkole yakaluzi sijagala njagala tutokose butokosa Museveni akiwulire tumujjeko oya kulabanga mbega te yakwesa otegera ndoze ne ebyabwe tebyali byakujjako Museveni bya bali bakozi ba state tebali bakujjako Museveni kati so nalabanga byalimu tebigenda kutuyamba kubanga amagezi gange namugamba nti Museveni twetaka kumujjako na tinga lumba bogula yagano kibayinga lumba bogula lumojira Ochegera namugamba bino byokubogura obubogozi gate mulumanze sikirizamu nemugamba tutendeke je ochegera Bobi Wine abigana mbandi awo nkonzoba nyingire mu kintu kye ekyakalulu ngenga nkimanyi tekikola ochegera ngendo okulira nga abantu bavuma buvumi bantu bali mu kuwemula buwemuzi tebagala muntu yena tali ali yasinga okuvuma yakunyiza lombuye ani nkolaba enaku zino okuba nnyo lombuye kakati Bobi Wine ere kyamu kyaya bali balumbuye abo lumbuye Edi Mezaya penge kati nga abantu be tabagambako era ojjukira bwe natuula ne Joel Ssenyonyi mu office ekamwoja ne mugamba tibino bina tubyogedde waliwo naye ekintu ky'okuvuma Joel ng'agamba kala manya abantu abo tutubalinako buyinza dembe lyabwe social media sife tugifuga nangati tunagenda mu maaso abagwenyufu be tuletamu buyinza tulete gavumenti y'abagwagwa abavuma abawemula abatayagala bannaabwe ebibira by'obufuzi byateebwa lwaki abalala mubalumba lwaki babavuma nga ne Joel Ssenyonyi talina kyayogera ku bantu babavuma abantu ekintu nenkiddukamu nenkivaamu so nali njagala kintu ng'ekyo kyetwali nakyo Mao ng'ali wali Besigye ng'ali wali Museveni ng'ali wali ne Bobi Wine abeere wano ffena tulabe nga buli muntu akole kyakola okuleeta embeera ennungi